subscribing nze wasoma nga bijo ina president Calvin Kayanja oli otya nikiriya obulamu beramu kyekiriwo bagamba kyaba jendi ebintu bijikwasaganya pola mpola mwebalenya embeera girabe twala misinde bera ya covid okay mu sanitizing mwambale mask twabale mask tuzambali ddala bakwazi nazo ngena tu azabanna oli mwana okussa kituufu naye ekikulu kye tulina okukola tewali kyakukola kakati njagala kumanya ku nsonga za Muna kiki muzibu ki obulimu what is the problem muzibu ki wena ne Muna ono wa TikTok well bantu bangi abambuuza ku stories naye nga Muna yesina buzibu naye kiki naye lwakuba abantu bambuuza nnyo komenti yaye ku muwalo we omuwalo oyo kuva lwe yava mikono bantu abatuufu n'agwa mu bakaliwali b'e Dubai bajombulesi b'e Dubai yali mu mikono gyali emituufu yali yagenda kukola vidiyo bwasooka ng'omulaba nti ali ku mirimu ngali mu kiyumba naye kati ke yayingirira ebikosi bya jobbulesi b'e Dubai abo bavubuka bakeera mu jimu okweyerusa ne kufuuka okweyerusa bali awo toyinza na kwogera mulimu gwe bakola Dubai be babeera mu kucakala bambi akaana bakawabya sisuubira ne famire yake naddamu kafunamu okakasa yes kuba kati okalaba kaddaawo kafuna ba jobbulesi kagwa mu mikono ebibi bakafumisi b'e Dubai laba kabamala okayitamu ojja kulaba okitegeera kinnuma nnyo mwannyinaze yali muwala mulungi kasita yagwa mu bafere ze nali mpositinga nnyo n'obuvidiyo bwe nga mbwagala nnyo ne mu simu yange ani agamba nti bafere abo ani agamba nti bafere ate oyinza okumbulira omulimu gwe bakola e Dubai teguliyo kati omuwala ono okubanga yava mu mikono emituufu n'agwa mu mikono gy'aba jobless nga bwebagambye bizibu ki byalekedde okusanga ati one olwo famire tegenda kuddamu kumuganyirwamu lwaki eyali akola akasente nga tusuubira yeekulaakulanya olwo yagenda mu malala ne ku bavubuka abeeyerusa tatu ziringa ttatu bakkali wali bali eyo bali kwa boscondense poliisi yabanoonya naye balemwa teri alina kipapula kwabo tuyinza na kutegeera mulimu gwe bakola bakeera mu bujiimu kubeera ku mabiiches tebalina mulamwa omuwala yagwa mu bantu abatalina mulamwa kategeera omuwala ayolekeddewo kati awe tuli what next for her ate talina mulamwa already kati olwo yagwa oyo naawe twagala omuntu ali financially stable ng'ayingiza kati akola ki kyemmanyi kye boolekedde kudda mu human trafficking era ojja kulaba nnaku mmeka nga yolekedde bizibu na mbuto sekera kuba abaana bangambye ensamba gye bamusambamu yokka bamusamba eddiba toyinza na kulikola ki naye ekikulu tukusigala nga njagala ku advisinga mwannyinaze Muna nkwagala nnyo folowinze nnyo naye wagwa mu kikoso kikyamu agwa mu kikoso ekikyamu ekyabavubuka abali ku kaliwali bali awo bajobless people okuleka obufere n'okweyerusa bakeera okukola buviiri kubeera bakola mulimu ky'abavubuka kati so obuzibu okugaba oli mweraliikirivu nnyo n'okuba nti bali ku mulamwa mwannyinaffe yali ku mulamwa yali akola emirimu gye nsuubira yali yeekulaakulanyiza naye kati kasita yayingira e Dubai n'agwa abantu emikono emikyamu tebalina mulamwa abo ate bakola mirimu ki oyinza okuga nti oyo Derek n'ekikoosi kye bakola mirimu ky'okuleka okukeera okweyerusa kati mbuuzamu ekibuuzo kati omwana ono bw'aba ng'ali mu esinaliyo asobola kubeera saved atya kutegeera butegeezi kiki ensi kye yeetaaga okitegeera amalala ogakoze na biki byonna naye by tomorrow weeyongeddeko ki simanyi iye oli ku bavubuka abatalina kye beekoleddewo ate bakola mulimu ki okitegeera bulungi bali awo buli kivulu buli ki kawala kajja yingira mu expenses na biki life ye Dubai ya bay kayingire n'obwamala nekabuze ekirala kimu lwaki abaana e Dubai boononekeddeyo nnyo baana baagala obulamu obwangungu ate ne bakizuula leeti mbubuzibu mwannyinaze nkubuusa Muna oli mukwano gwange ndi folowawo nze pulezidenti wo naye wayingirira ekikoosi ky'abakyamu abavubuka tebalina mulamwa toyinza kuddaawo kukeera kwekuba kizigo bakeera kwekuba kizigo toyinza nakumbuulira akola mulimu ki visa zaggwako dda balina mu overstay buli ke balaba ke bali abaana abo bena b'e Dubai abo tubakooye kisooka baatutta maddamu kupaasa bannyinaffe abagenda mu biyumba okwekolera emirimu egy'enjawulo ne babawabya bamala okubeebakako ne babalekaawo bakoze human trafficking oyo twamukowa batwalira abantu ku visit visas ne bawunzika nga tebalina kye bafunidde obasanga obuvubuka obwo nga bulina bu bed spaces kwe buzimbira kwe bufunidde wano buli muwala yenna agenda e Dubai mikono gyabwe so muwala yayingira ekikoso kikyamu singa yasikiriza n'asigalayo eri gye yali mu kiyumba kye nga bw'agatta vidiyo n'atayingirira abo bafereze mbamanyi era ssaawa yonna it will end in tears naye ng'ate bonna bakukoze eki akugambako abatakoze ensobi amba sikoze ensobi era future y'omwana tugyagala nnyo era ffe abajja okumuyamba enkya nga bimusobye naye ate kiraba nnyo era kituluma nnyo bwadda mu bulamu obw'okwonooneka obwonoonesi n'okwonoonesa eri ekisooka yayingirira ekikoosi ekikyamu
toyinza kuŋŋamba lukunkumulirwa abavubuka bakeera kweyerusa waliwo ayinza okwekubya ekifaananyi ng'ali ku mulimu okitegeera buli kavidiyo ka muyimbi ke baddamu awo tewali makulu mwannyinaze noddayo mu bwakadaama oba wagenda mu nsi nkyamu yangu odde Saudi okole okitegeera naye ejja kuvumbula birwadde nkulaba okyusa engoye buli wamu sente ozizijjawa kati ate nga nkubuulira omwana oyo tebagenda muganyira ne famire ye ndawooza ekiraba kati yali agenda akola buli sente aweereza nezikola amakulu naye kati olwaleero akola mulimu ki sente bazimalira mu kucakalana biki ebyo tetubyagala si ye generation gye tuzimba okitegeera kikulu kya mwannyinaffe kwetegeera nti abavubuka bewavubwamu bakkali wali b'e Dubai bali bwa bozikondense visa zagwakodda bali mu overstay abo tebalina mulamwa okuleka okweyerusa n'okukeera awo okukola ebibutobuto okitegeera bulungi abavubuka b'e Dubai abo sisaagala olusungu bw'olina abavubuka b'e Dubai abakeera okweyerusa abo lwaki olowooza si commentinga ku bintu byoyo tebalina mulamu okuleka okwonoonera future bannyinaffe tebalina mulamu n'ogumu kale tuyenza nnyo nsonga ensonga bagitegedde muna ensonga ogitegedde akugambako ensolo ekwagala egwa ku bwa Calvin agambye beera bungi